kolanga Kadaama. Ekinkozesanga Kadaama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba ganomusa. Bukirwa kiki embeera zonga sizitegeera kiki wali kiki wenna tofaananika wenna olinga atagenda naffe bweru kuba kyeyo kiki embeera zo kiki tewali onimba nze omuntu kyogamba siyawula muntu ali fayini n'atali fayini omuke Bukirwa nkumanyi nyinza oba nga sikumanyi nnyo naye enjogera gye nali njogera nawe ku ssimu mmanyi ng'oli fayini nga toli fayini kati mbulya kiki tewali gwenzulanga kiki ndi bulungi ndi fayini. Bukirwa embeera zo zakyuka boto si weewali kiki nze ndi mukwano gwo in fact sikyalina mukwano gwo ndi muwa luganda lwo kiki ndi bulungi bwekyoba omanya I'm very okay. Bukirwa kati Bukirwa kankubuulire nti toli bulungi weeks bbiri ziyiseewo nga tukomyewo okuva ebweru ffe tulina kye tulagawo gwe tolina kyolagawo nze ennyumba eyange yaggwa ndina kuteekamu tairos ndowooza kyekisigaddeyo kyokka mukwano gwaffe Pola eyiye eri corporate agenda gimaliriza naye gwe toyina na kimu kyolagawo nze bizinesi yange etambula eya Pola edduuka litambula bulungi naye kati gwe mbulira gwe kiki kyokozeewo Amazima gali nti yinza okuba oba sikulaga nti oba sibalaga naye nga nange nnyina byenkozeewo. Bukirwa kati ffe labayo twakola ffenna sente ze bansasula ze bakusasula ebyaffe bye tukola tubikulaga toli mukwano gwaffe ekyo kakindaga nti toli fayini kuba luli eri twali tweraga ebintu okitegeera nga twebuulirako naye ffe ebyaffe bigenda mu maaso gwe totunyumiza owoza simanya biki kugambya amazima nange nnyina byenkoze ki lwakuba mbadde sinababbayita kujja kukola ki kati mbuulira biki biki ebiriwo byolaba gwe byotandiseewo tubuulireko tuli ba mikwano. Leka nkunnyonnyole nalimayo kennanansi zange eyo mu kyalo taata wange omanya lyampa ettaka kusanga yangamba n'ennyumba yange naatera okuggwa ndowooza yagikuba plasita sokoleke senga yagamba tokakasanga kati ate nawe sokolinde waweerezanga ssente bakulimire wakomawo tolina kyewalabyeko ekikakasa nti bakulimira wabula naawe okyalina essuubi nti bannimira kati labayo kati nzikirizibwa okunywa soda nga bwendya ate byani oba nina kumala kulya nendyoka nywa soda mu lulimi olw'abasomi tekyandibadde kirungi omuntu okukola ki okulya nga bw'onywa kyovola gwe tonanywa kuwo ogwosembyayo omuntu omugunjufu kyovola ne bakitaffe batukubanga bwakuwa emmere akuwa n'ebifi osooka kulya mmere nosembyayo ennyama so kati ebyokunywa bino olina okusooka n'olya n'onywa kubanga kiyinza okukuleetera obuzibu bw'oba omira ekyokunywa ne mugenderamu ekifi kyogamba mu lubuto amazzi gagenda waago n'ebyokulya bigenda waabyo ate mu lulimi olusayansi tulina ekigambo kye tuyita camouflage mu sayansi mulimu camouflage nti omuntu bakiyita batya digenda kiriwo ekityawo ekyo nti olubuto bwe luba lukola ki lukubaakuba emmere eno lulina sooka kukuba mmere nebyokunywa ye digestion kati bw'okola ekintu kino n'onywa ate nga bw'olya oba okoze ekibi kye bayita camouflage kyogamba tekikubira mulundi gumu Temakula okitegedde ekintu ekyo kitegedde akati ffe oddeyo ewuwo family n'ogirwaza kati gwe kitegeze ewuwo temulwala na kulwala science omanyi mungi nali bulwadde naye olaba okwata sente zino zonna n'ozituteekamu
Mikwano je. Just mikwano. Mikwano n'otuteeka mu kitegeeza zoolese ewaka. Ab'enganda. Edi. Gye buva ne gye bulaga. Nze Lubowa. Sireka sente yange waka. Sikikolangako. Lwaki toleka sente waka? Ogenda n'olekera omukazi sente zo. Maye bakazi bano bazibu. Oba ku nsi eno baagala ki? Omukazi ne bw'omulekera miliyoni ewaka tasiima. Okakasa? Omulekerayo miliyoni enkya n'agamba ez'akameeza. Nga womuwadde miliyoni eggulo limu. Eggulo limu. Kakati esente nze engeri gye nagifuula mukwano gwange. Ate mukwano gwo takuva ku lusegere. Tomala gazigabaagaba. Ambeerako simulta. Omuwaayo kyasaanidde kufuna kyokka. Kati nze okukwata esente zange nzirekera omukazi. Wali weegenderezaako omukyala nti saawa kiro saawa 9. Omukazi ogenda okuzuukuka nga akutunuulidde. Nali nkirabyeko. Naawe yiwo gye kiri. Kati aba mutujju kika kyo. Baba banoonyaaki. Kati oyo omulekere sente z'oyo. Ekitegeeza tomulekera yadde. Yadde n'ekikumi n'eki. Bwe ngula akawunga ne nkateekayo eka. Oba okimaze? Kimala. Ate olwo omwana. Kamubutula. Naye alina okukalya. Wamma ate nkwagadde. Kakala maama we bw'ali akawunga amata tegajja. Gajja. Ekitegeeza kati gwe ewuwo olina economics mungi. Nnyo. Tomala gwonoona. Soonoona. Okekkereza. Olekawo kisaanidde waakiri n'ozissa mu mikwano gyo. Nze sente yange. Edi koogirye. Semakula kaagirye. Kubanga ffe twejjukira. Muli neerabira. Ate tutya. Edi bw'oba ojja kunneerabira ombuulira. Asobola kwerabira. Omuntu gw'otwala out buli lukya eyo osiiba onvugako mu mmotoka. Senga agenda kuntwala naye lwakuba kyali bize. Bukirwa si bwotyo bwe wali. Bukirwa mazima soko tutunuulire ffe. Ebyaffe byonna bitambula bigenda mu maaso. Gw'okanyawooza bannimira baakolawo bati Bukirwa. Oli mukwano gwaffe. Bukirwa kyendabye. Baakubba. Leka naawe. Nga senga nga nziba. Nze mu njogera gyeyogeramu simanya nalimisa, simanya nateresa, baakubba. Ng'amazima googerweko baakubba. Tekisoboka. Senga wange mumanyi bulungi nnyo nga wookikakasa. Tasobola. Kyensubira tasobola. Mpozi. Semakulondo. Wembuusabuusa ayinza okuba nga yalya sente zange. Ate Semakula yaliwo. Nawe omanyi mbadde nyinayo boyfriend wange nga naye musindikira sente. Kyogamba sente ze wali okola wali ozigabanya. Eno Semakula eno senga eno simaya baani. By the way Semakula namwako ku sente zange. Kati recently ngenda mugamba mpayo milioni 2.5 nabye njagala okukola. Naye mwana gomba nnyo omusajja kye yaŋŋamba. Mpulira. Mbuye banka ye mwatereka sente yaŋŋamba azina nanga naye mwatereka sente. Sente bazigaba ku Monday. Sokoleke yagambye banka mwatereka sente bazigaba ku Monday. Naye kati naawe okuze kutuuka awo wali owuliddeyo banka ekola olunaku olumu. Yaŋŋamba mbu bakola buli lunaku naye woba oyagala sente bazikuwa ku lwa Monday. Sente zo bazigaba Monday. Yes. Kati nange ne mugamba oba bazigaba Monday. Kandinde atoboza Monday tetuuke Monday ejja kutuuka. Bukirwa baakubba bannange. Toyinayo wadde 10. Nze ndaba amagezi ge tuyinza okusalira. Noonya sente odde ku kyeyo. Nze genda bawa amagezi goyinza kuba toyinayo wadde 10. Nedda nsenga wange alina sente zange kyensuubira. Zazina. Oyina essuubi? Gyeziri kuba yaŋŋamba ine ennyumba yagizimba kati lwakuba abeera busy tanafuna budde kuntwalayo. Kitegeera. Naye kati wanaafuna obudde ajja kuntwalayo mbirabe byonna. Naye nga kyemmanyi mpozi Semakula nga n'abanzibye. Kansuubire nti byolowooza byonna biba bituufu. Kuba nze nga nze wendowooza nabya ddala tolinayo wadde 10 baakubba. Bukirwa ffe tetuli beeteefuteefu kulaba ng'okaaba amaziga. Ate nga nkaabira ki? Bwaba baakubba tugambe nti banziba ffe tukutetenkanyiza amagezi. Leka naawe Shaddiya tebanziba
n'obanga banzi batusooke tulindeko malo okukakasa tuleke tulabe ekyo tunakola. Ntwalako out n'ongulira ku byennyanja nnyinza okwerabira. Kati gwe mbuulira okuwa sente okuwa mikwano gyo ku ssente zo abagenda okukubeererawo bakusitule mbutuufu ng'ogalamidde wali eri n'okuzirekera omutujju ewaka nze okuva lwe nazuuka ne nsinkana omukazi ono nga ntunuulidde amaaso bw'ati nga tanneebakako ssaawa 10. Wamutya nnyo. Natya omukazi oli. Ate era omuntu gw'owa ssente leero enkya n'akusaba ng'olinga gw'otaawadde aba tasiima. Kiruma. Okitegedde ekintu ekyo. Kubanga kati owoziwa omukazi waŋŋambye omuwa akakadde jjo. Leero ate n'asaba endala. Akakadde kaba kalaze. Kakoze eki. Ate n'akwerabira naye kakati nzo ndaba. K'otuleeseeko out. Lubowa ne woomala emyezi 4 sikuyinaako buzibu. Bwe kiri? Ne bw'omala emyezi 4 nga tozzeemu kunsanyusa sikuyinaako buzibu. Kubanga kyonkoledde sigenda kyera. Mpozi ogambe kano ke kasembayo. Ako kasembayo. Edi kyoyogedde. Mukyalo oli ngende mulabe bakuweeyo kiro endala. Soko olinde. Kusenjogedde onyongedde kiro. Bakwongere kiro. Mbadde nsaba onzikirize ngende naye waka yo tuleme jirira wano. Kyonna kyoyagala. Njirike waka mpola mpola. Kati ne buno nabo babuteekako kujja bapaakinze. Bonna babukuteereko. Okitegedde? Nga buwooma nnyo. Ekirala ekitukozesa emikwano gino. Edi nyina byenkuyigirako. Semakula alina byanjigirako naye byemuyigirako. Mukiige omanyi bagamba emmeeme egaba egejja. Okitegedde? So bwonsanga naffe tukugabire. Nange mpa. Bwenkusanga ate Edi bw'obanga ofunyeemu ekizibu kya mitwalo 5, mitwalo 6, 3 tugana kujja kuŋŋamba. Osobola ozimpa kyogamba. Emitwalo 3 ate nga lwaki? Soko koneko wano. Lubowa neeyongedde okwagala. Neeyongedde okwagala woba osobola okummalira ekizibu kya 3. Gwe nawe kyoba okola. Oyinamu ekizibu mitwalo 2 jangu. Lwaki nze mitwalo? Aye omanyi tugenda step by step. Process by process. Naye ajja kutuuka w'omuwera anaatera otuukawo. Naye ate kyendabye twakaliridde wano. Okimanyi sinna abagumba wa Edi. Ate lwaki eddiini etugaana okwonoona. Ate n'ekirala nze mu byendidde amagumba gabadde magonvu. Gabadde magonvu nga bwe mmeke tagalinga nnyama. Olaba kiraasi. Ate lwakuba nti musanze ono omukazi teyatereezeza bulungi. Mbadde njagala buli omu bamuwe enkoko namba. Oli serious? Buli omu yiye. Enkoko ya wano ogirya kutandikira eno kasingosingo. Nga towulidde eggumba. Nga tolina ky'osudde. Tatumeza maddu naawe. Nga kyotuleta ddi nayo tugigyeko. Mwagala ddi? Nkya. Tulete nkya. Naye nkya tuba twanguye. Tuba twanguye. Wamwama tuba twanguye bw'otulete nkya ne tulya enkoko. Tuba tetwanguye. Tuba twanguye kubanga omusajja agambye tayagala weewuwe amusabiriza nnyo. Ffe tuba tetumusumbuye nnyo. Kagamba weewuwe amusaba leero n'enkya. Naffe tusabe leero n'enkya. Kyeŋŋamba mumuli mikwano gyange. Kituufu. Kyonna kye mwagala. Ate jjukira ffe abatagenda kwerabira. Tubeerawo buli kadde. Lubowa. Lubowa wangaale. Wallahi sijja kwerabira. Katonda akwongere emikisa. Baba we soda. Nyabo. Atwongere. Ongera soda. Buli omu kati andeeterenga ono owuwo. Ekirala Lubowa. Buli business gy'okwatako etambule. Mikisa. Lubowa ssente zeeyongera okuyitaba. Bwe kiri? Ssente z'Olubowa zeekubiseemu emirundi 10 gyokka. Ku buli 100 gyokka. Gisukemu ku bino byatuwadde. Emirundi obutabalika. Obutabalika. Lubowa wangaale. Lubowa. Nsiimi. Otukomyawo enkya. Mbagaye lonna lwe mwagala. Buli omu namba enkoko ye. Enkoko. Namba. So ono omukazi abongere soda nga bwe tweyongere oba mukyayagalayo ku kawuuta. Aleete. Betwongere. Tukyayagala. Nze ssente ezange ze nnyina. Nzikolera mikwano gyange. Kwegamba family wagivaako. Impozi n'omwana wange. Olubirizi lwange. Naye ate olubirizi aba mukazi. Tonnyumiza. My friend, tonnyumiza.
Edi ovaako wa? Nveeyo ku tuyineeyo gye tuveeyo. Wena obuti mumannyo mulya ne ku nnyama. Tuva kulya mpuuta. Bannange. Omanyi agitugulidde? Lubowa. Sooka oleke. Lubowa nga tumunoonya bannange tetumulaba mubeera naye eyo. Lubowa? Mbadde naye kati. N'atugulira empuuta bwe tumaze oggirya n'avuga n'agenda yeeyongeddeyo. Ne mulya empuuta. Unyako muno ulye. Ai Mukama Katonda wange kituufu. Ya mitwalo 10. Bannange. Mazima tumunoonya omukazi ali eri omwana yalwala. Mazima ali eyo ali amputa omwana yalwala omukazi talina kyako. Omwana wa Lubowa mulwadde? Mulwadde. Ali bubi nnyo mazima. Taleka sente waka? Taleka sente waka. Yagula akawunga ke kabeera mu nyumba kokka. Tekuli nva tekuli munyo tekuliko yadde ki. Abagamba mufumbe chai gwe muba munywa. Ekyo tekisoboka. Kituufu. N'asobola ffe okutugulira empuuta ya mitwalo 10 n'abanga mwe tasobola kuleka mmere waka ya Mama Peter. Nza kugamba Mama Peter mukwano gwange. Tebalina byakulya waka? Tebalina byakulya ati Peter mulwadde ali mu nyumba omwana ali bubi. Yagedde fumba kawunga tekulimva neera gye kali. Akawunga okutalimva? Mu nyumba gye kali. Nze ndowooza olimba naye Lubowa kaali mukwano gwange nja mubuuza ndabi. Bwe mubuuze munnange nze Mama Peter mukwano gwange munnange naye nze Lubowa asisuubira okukola ebintu byonna nga mukazi we ali bubi omwana ali bubi mu nyumba. Nja kumubuuza tulabe. Kale kangende gye mbadde ndaga. Oi. Mama Peter. Kyatandika ddi? Ne kubuuza gwe mikwano gyo gy'otambulira wakalaba mukazi ki ava munda butuufu nga bbaawo akomyewo ava kunoonya ssente ne yeesimba olinga omuti gwangu gino emirongooti gy'amasimu oyagala kunkuba ngalamire. Oli otya gwe? Mbutuufu leero kino sikiraba. Okimanyi nti ntambudde ku kyalo kuno ndabika Lubowa nze alina omukyalo omulungi nzekka ku kyalo. Laba bw'otunula budde laba ebiiso naye lwakuba ottiramu gaapu waawano bino ebyuma by'oteeka ku matu banakuyita embwa oba nnyinza oleeta kimagineti kyange wano nekikusika kisika omukyala wange obulungi. Mapita leero nno nzize akayala kannumaalumamu leero ndowooza oba ompe ku guwunga gw'onnuma erumeko. Olaba oti oba wafumbye bulungi ndowooza mbegera kawunga ako ndyeko ndowooza ontabulye ne kacaali wekali. Ntabulya kacaali oteekeko akajaani akadalasini oteekeko akajaja ne kasukaali. Lulyeri sukaali gwompa wabula sukaali gwompa nyiiza ompa akajiiko kamu olinga apimirako omwana. So bampita basena ku jjingo sukaali nze amugula. Kitegeera ekyo mpa sukaali ngaawe mpa ejjiiko nga 3. Kitegedde ekyo bebi wange. Sebo okusirika bwe nti olaba ndi musirwe. Sinakyogerako ekyo. Watandika ddi? Olidde n'amanyi oli mu kusokoola ozondageko kati weeyogeza ekiwunga nkole ki? Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga
kati bwe sikole nalyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulwawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga Kadaama kubanga nako okudaga bacunya Kadaama ne bavuma ne bakuba Kadaama musala baguma bakadaama